oli ku Tawira Radio Tawira TV essaawa zino ndine President atwala bannayuganda bonna mu UAE. Sabo nsaba osooka otole ku bantu salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsanyuse okubuuliza kuba Tawira tulwawo nnyo okusinkana n'okulabagana naye ate bwe tufunye omukisa guno gutugatta olwaleero njagadde naye nkozese ku ddoboozi eribuuza ku bannayuganda abali eyo abatulabako. Mwebale n'okuweereza bannayuganda. Otera okubeera n'obubaka obulungi ennyo abannayuganda abali mu UAE bwe bakwetaagako ennyo. Tuli mu mwaka 2024. Bw'obaka kinga ggwe omukulembeze atwala bannayuganda bonna mu UAE bw'oyinza okubuulira munnayuganda ali wano oyo asuubira okujja ate n'oyo akikoye nga ayagala kudda Uganda. Obubaka obusinga obukulu ennyo nga tutandika omwaka guno mu ntandikwa yaago kyandibadde kirungi ne twekubiriza okubeera n'empisa. Empisa kye kigenda okututuusa ku buwanguzi bwonna. Nagenda okwagala ajja kwagala olw'empisa, nagenda okwagala Uganda ajja kwagala Uganda olulo olw'empisa z'omulaze. Buli wolaga empisa bendera yaffe oba ogyongerayo waggulu ate buli wezigwa empisa kiba kitegeeza nti tosobola weka obula oswaza eggwanga lyonna. Ebizibu byonna bye tuyitamu essaawa eno tebiyitamu lwakuba nti oba tubiyitamu olw'empisa zaffe ezigenze nga zisereba. Kati ekisinga obukulu twongere mu mpisa wonna gy'oli ne mu kampani gy'okolera laga empisa kijja kuwa bannayuganda basigadde waka omukisa omunene nti omuntu asobola okuwa omulala omulimu olwagwe empisa z'omulaze kyekisinga obukulu ennyo. Kakati njagala okubiriza ku bannayuganda bawangala mu kibuga ekya Abu Dhabi bategeka okulonda obukiiko obubatwala mu Abu Dhabi nga mukulu Ismail Sebugwawo yali mu nteekateeka era nga ye ssente w'abannayuganda abawangalira mu Abu Dhabi. Nsaba oweeyo obubaka eri abo abasuubira okwesimbawo okulondebwa kuba mubadde mu ntebe bintu mubiraba kuba tulina abantu bangi nnyo abaagala okubeera mu bukulembeze obwo naye bubaka kinga gwe bw'oyinza okuwa abagenda okwesimbawo Abu Dhabi okutwala obukulembeze obutwala community ya Abu Dhabi. Obubaka si buwanvu oba si bungi nnyo wabula buli ateekateeka okwesimbawo okujja okuweereza tumwaniriza kubanga okuweereza kyekimu ku kiraga obugunjufu obw'omuntu mwava nti abantu balina okuweereza. Alina okusooka okumanya ekisookera ddala nti buno okuweereza kuno kwa bwannakyewa togenda kusasulwa naye weewaayo n'oweereza oyambe ku munnayuganda oyo atasobola kutuusa ddoboozi lye ku step eddako oba ku ofiisi eddako. Kyekisooka. Ekyokubiri wakati mu kwesimbawo oba ng'olondeddwa olina okumanya nti olina abantu ba miteeka esatu b'ogenda okukulembera. Ojja kukulembera akwenkanya gwe mwenkanankana mu myaka oyo muyise nga muganda wo. Ojja kukulembera oyo g'osinga emyaka oyo muyise nga mutabani wo oba nga muwala wo. Ate ojja kukulembera oyo akusinga emyaka kati muyise nga mukadde wo. By'ebigambo ebisatu. Asooka g'osinga emyaka omutabani wo oba muwala wo. Gwe mwenkanya emyaka muyise nga muganda wo ate akusingako muyise nga mukadde wo maama wo oba nga taata wo. Bwe bubaka obusinga obukulu bwenyinza okuwa. Kati akasembayo tulaba nga bannayuganda bangi nnyo abeeyunidde okubeera mu UAE. Mwe tulina n'abo abatalina bye boogerako abatalina mirimu ab'emirimu egimu ejaggwawo ate ne batadda waka. Obubaka obwo njagala obawo amawulire awo ku nsonga kibo nteekateeka kizo oyinza obbawa oba amagezi goyinza obbawa. Ekisinga obukulu buli wowulira nti waliwo enteekateeka erongoosa ebiwandiiko byo wettanire ogitegeere bw'oba osobola okutuukawo weetuukirewo obeere ng'ogimanya kubanga okumanya kiggalawo ebintu bingi nnyo. Buli woba ng'omanyi oba ofunye kugamba oba omaze okufuna eddobo n'ekyennyanja naye oba tomanyi n'osigala nga tomanyi bagenda kukutwalira omwo mu batamanya. Kyekisooka. Ekyokubiri nga kye nasoose nakyo nti empisa oyinza okubeera wano nga tolina biwandiiko naye empisa zo ne zikuyisa mu mayengo ago gonna n'osaabala n'otuukayo n'otuuka n'okukola ebintu oli alina ebiwandiiko byatakoze naye ng'okikoze olw'empisa. Poliisi neekusanga eyinza okukwata nga tolina biwandiiko n'okutuusa ku poliisi bagenda okukebera mu ngalo nga butuufu tolinayo yadde akasango nga te emyaka gy'owangadde mingi ne bagamba nti ono atalina musango kino kimuzze ewaka ne bakuleka olw'ekyo lw'empisa. Kati ekyo saagala ogwe mu maanyi nti ate sirina biwandiiko naye empisa ky'oba okulembeza kyekisooka. Then bw'ofuna omukisa nga waliwo okuddamu okulungiya ebiwandiiko byo kikole. Bw'oba tosobodde waliwo omulyango ogulinga ogwokusatu ogw'okugenda ne bakusalirako ku ssente ze bayinza okuba nti bakubanja ovasite ng'oyagala kufuluma. Ekyo nakyo weekiri. Ne wabeerawo ekyokuna kwe kugenda embasi neekuyambako
ne association esobola kuyambako nekulaga kino na kino na kino n'ofuluma mirembe nga toyingidde mu komera n'ogenda n'ofuluma naye oyinza okufuluma nga togenda kusobola kukola ki kukomawo ate ogwo mulyango sira nnyo gukubiriza kubanga oyinza okutuuka e Kampala nga ate wandiyagadde okomewo ate ng'eno ogaddewo kati olina kufuba kulaba ng'otereeza ekkubo eriyinza okufuuka ensonga ate okomewo enkya era obeere nga okola kati abantu betulina ab'emiteeko egyo gyonna gyonna abalina ebiwandiiko nabalina muwandiiko bonna basigala bannayuganda ate be bantu betukulembera tulina kubayisa kyenkanyi n'okubawabula nti olaba nga waliwo awantu omuntu watasaanire kugendayo nga talina biwandiiko mulabuleko muga nti naye waliwo ogenda si walungi akendeze mu bigere alinnyeko mu bigere alime okugenda kubanga naye tumwetaaga ng'omunnayuganda waba nga waliwo omukisa gwonna gwolabye ng'oli asobola okukozesa omuntu yadde nga talina biwandiiko nakyo kimugambe nti waliwo abadde omukisa naye tebeetaaga kino na kino osobola okugenda n'okola ki kubanga naye yeetaaga ekyokulya nze bwe mba nga nsobodde okufunira munnayuganda ekyokukola n'aweereza abantu be ewaka kye banaalya kiba kitegeeza nti mponye ananziba ate naawe owonya anakubba ewaka eri kati kyekisinga obukulu ekyo kiyinza okubakubiriza ku nsonga eyo omanyi ssentebe tutwa oluusi tutera okulwawo kusisinkanako naye wabeerawo ebintu bingi nnyo owoolyawo wandibadde ng'ogayidinga bannayuganda waliwo akantu bannayuganda ke bakola wano mu UAE ekyokutunda passipooti ekintu ekyo nga mmwe abakulembeze oyinza kukyogerako otya era olinawo ekkubo eriyinza okisitoopinga kutulaba bannayuganda abamu batunda passipooti ne baziguza ab'ensi endala ne bakola ebikolobero ate ne bibeera nga bigenda mu nsi yaffe ekisookera ddala tukivumirira nga abakulembeze nti passport gyokutte siiyo era kuliko n'ekigambo wansi nti passport property ya ggwanga ekyo kyekigambo kyetugamba n'abantu abatwala abakozi nga bannayuganda ne babateeka eyo ne babajjako passport n'atuka okuvaayo n'agimumma netumuga nti kino ky'omumye okumuddiza si kikye kya gavumenti kiba kitegeeza otaddewo obulabi wakati wo ne gavumenti yeeri kati passport ffenna tulina ogiwa ekitiibwa kyekisooka nti kiwandiiko kya bbeeyi nga bw'okwata empapula zewasomerako n'oziwa ekitiibwa ng'ozikweka bukwesi n'ozikolako lamenting n'ozisiba ziremu okufunako akantu konna akayinza okuzoonoona ne passport bwandigukumye kubanga kiwandiiko kya kitiibwa kyekigenda okutambuza wonna w'oyagala okugenda bw'oba oyagala genda Bungereza ekisookerako olina kuba ne passport naye tosobola kugenda Bungereza nga passport gy'olina togiwadde kitiibwa togiyisizza bulungi n'okwata essente teyina ssente mutemwa nti kanjiwe ow'ensi gindi agikolemu kyayagala aba ayonoonye ekitiibwa kyo lwaki tojja kusanga passport ez'ensi endala nga zitundibwa bwe zityo kubanga baategeera nti ensi yaffe ya kitiibwa kati ffe abayagadde okujolonga ewaffe ffe tutuuse ku ssa eryo n'okukwata passport nogati nze bampemu omutwalo gwa ddiramu ng'olowooza nti omutwalo gwa ddiramu gwenkanankana passport naye tibyenkanankana passport yeggwe kyekitiibwa kyo kyekitiibwa ky'ensi yo kati tulina okugikuuma butiribira era tetuwagira yadde okukisemba yadde okuwerekerako kw'oyo agenda okutunda passport era tetukiwagirirako ddala akasembayo munnayuganda ali eyo waliwo banyi betulira nti simanyi mukulembeze wange wa Abu Dhabi simanyi mukulembeze wange wa Rashad Kayima nsaba owuli abatuwuliriza abakulembeze bokulembera nabo mu Emirates asooka nja kusookera ku Abu Dhabi kubanga ye capital city ye Ismaila Sebugwawo esaawa eno ali Kampala yansindikireko message naye nti atambuddemu ali Kampala naye nga yakulira aba Abu Dhabi alina n'akakiiko okutambula okitegeeza kuba nti office yonna etambudde waliwo batambuza office ngaba mwami okedi bangi batambuza nabo office eyo abo gye bali mu Abu Dhabi bwetujja e Dubai olwaleero omukolo guno wegubadde newankubadde gubadde gutekeddwa kakiiko ke Sharjah naye nga guli Dubai olw'ebisaawe nti byabadde bizibuzibu akulembera Dubai yendugwa Mustafa gwe tumanyi nga meya era naye alina akakiiko katambuza nako ensonga ezo bwe tuvaawo ne tugenda e Sharjah abategesi b'omukolo gw'olwaleero akulemberamu ye Ismaila Kamoga yakulembera abantu be Sharjah era naye alina akakiiko akalambika obulungi kakulembera nabo ensonga ezo bwe tusalako n'ova e Sharjah ogenda Ajumani waliwo omwami omuyita Douglas Kapirale yakulembera abantu be mu Ajumani erina abantu bangi nnyo kyembadde simanyi nti osanga abantu nga bayitirivu nnyo nga bali mu Ajumani omwo nga bayitirivu ate ng'edda Ajumani yabeerangamu abantu batono nnyo balubatu naye olwaleero bangi nnyo bayitirivu n'ovaawo n'ogenda Rasul Khaima osangayo Musa
Musa ali Rasul Khaima era naye alina akakiiko alina abantu bangi nnyo ekirungi nti abantu be Rasul Khaima abasinga bo ate bali nnyo mu company tebalinga abe Dubai abeekozesa abamu abalina business zaabwe ne bali nnyo mu companies bayitirivu era babaddewo ku mukolo gw'olwaleero aba Alaini waliwo yali omukulembeze waabwe naye yatambulamu tuteekateeka okugenda okufuna engeri gye tuyinza okutuuzaako omukulembeze omulala awo nabo babeere nga batambuza emirimu mu mbeera ennungi ennyo naye nga Efujeira ne omulkoin abona bali wansi w'esharija abatwala olw'ensonga nti si bantu bangi nnyo abawangalira Efujeira omulkoin ne sharija bebamu beba abatwala kati wa Alaini olwokuba nti Alaini eri wansi wa Abu Dhabi naye olwokuba nti Alaini bantu bangi abaliyo kati nayo yafuna omukulembeze waayo omutongole mu bufunze bwe batyo bwe twajja nga tukoze eki nga tubalambise bulungi naye nga bonna batuula ku kakiiko akakulu akibayita AUU oba Associations of Ugandans living in UAE, working in UAE, studying in UAE bonna bagwa mu kakiiko ako kenkulembera bonna bakiise ku akakiiko era akakiiko ako kalina abantu abakaliko kuliko Vice President tuli naye wano n'akwata tasobodde kujja mu kamera kuliko omukwasi w'essente kuliko speaker kuliko omukyala kulembera ebyabakyala kuliko spokesperson bonna akakiiko kalambike bulungi nnyo. Okay, toyanziza nnyo toyanzege yoyo ssentebe w'Abannayuganda abawangalira mu kibuga oba mu UAE yonna so twagala okubaza olw'obukulembeze n'okubeera nga Bannayuganda osobodde okubeera nga obaako ebigambo by'obabulire ebibazaamu amaanyi era tukwagaliza enteekateeka yonna ennungi egenda mu Bannayuganda no mu UAE mwebale nnyo kijja kuba n'ebiddako emikolo ejja kujja kuba tubategeeza naddawira nja kwebaza nnyo obwa Tawira emirimu gy'otuusa ku Bannayuganda eddoboozi tuluwulira akantu kaba katono juzi nalinda ba video ngo okyazizza ambassador ku studio zo n'abaako ebigambo byatuuse eri Bannayuganda so eddoboozi lyo tulikubiriza era nkubiriza Bannayuganda babeere nga basubscribinga ku page yo bakuwagire okuwagira Omunnayuganda oba owagidde abantu bonna ate buli owagira Omunnayuganda kiba kitegeeza nti essente zaafuna ate gogendo zikozesa kubanga enkyo ojja kuwagala okuwasa ate omuwe budget kati olabye nti buze omuwadde atugenda zikima so twewagire kwe kujja okukulaakulana sebo mubufunze byebyo. Amina sebo. Tawira Radio and Tawira TV, Ugandan based radio in Abu Dhabi.